Ababaka ba Parliament abakyala abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Uganda Women Parliamentary Association kiyite WOPA nga beegattiddwako n'ababaka abatula akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana mu Parliament baagala gavumenti mu masomero ga bonna basome etandika okuteekawo enkola ey'okusomesa abaana mu masomero agatandikirwamu gayite nursery schools. Kino kiddiridde abaana abasomera mu byalo okuba nga batandikirawo okusoma ekibiina ekisooka, ekintu ekibazibuwalira okutegeera ebyo basomeseddwa. Our first effort would be to advocate for more money for this CDC centers plus the nurseries which are going to be established in every primary school. That is our first advocate. Then the second one, as an oversight, would like to see that money given for children are really used for their benefit. For example, there was one time a loan was got from somewhere for nutrition, and these centers were established, but now they are abandoned. So we want to see that these centers are revived to help the children where they cannot go very far to primary schools. Okusinziira kwakulira akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana mu Parliament Babadiri Margaret, olw'ensonga nti abaana bano baba tebasobola kweyogerera ekiva ku musingi gwe batandikirako okusoma, egiba emibi kibaleetera oluusi okwesanga nti bakakibwa okwenyigira mu kukola emirimu nga tebanneetuuka. Violence is not only beating. We have sexual violence where the girls are defiled, early marriages, child labor. Even there are children who are also employed in a quarry. They go to break stones. That is too much for a child. Then at times, especially the girl child, she is left at home to take care of the family. When the mother has gone somewhere, she is delayed to go to school because she has to do the work at home. Okusinziira ku alipoota eyafulumizibwa ekitongole ky'embalirira mu ggwanga ekya Uganda National Bureau of Statistics, Uganda eyina omuwendo gw'abaana abeenyigidde mu kukola nga tebanneetuuka obukadde 2, ekintu ekimenya amateeka, ng'era kyazuulibwa nti ku baana bano kwaliko abaali basomyeko nga n'abalala tebalinnyangako ku ssomero. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.